Anita Amongo wetwogereranga ebintu byongera bwongezo gena maaso n'okubanga bimwononekera ekyo kyolaba ye mmotoka eya Rolls Royce gye yaguze empya ebalirirwamu obuwumbi bwa siringi za Uganda nga buna nga n'omusolo ogutaddeko awo wolaba ebadde eteekeddwa ku kikabangali kya poliisi ekigenze maaso n'okubanga kigitikka ne bagitwala wabula babadde tebannaba kubanga bagitwala basoose kumuyita era Anita Amongo ayingidde bulungi nnyo ekikomera kye ku makaaga ag'ekigo n'abeerawo ng'omu ku bajulizi nga bagenda maaso n'okubanga batwala emmotoka ye oluseregende lw'emmotoka ezivudde e Nakasero ne zijja nga zeewerekera paka mu maka ga Anita Amongo agasangibwa ekigo babadde kigambibwa okuba nti abadde ayitiddwa ajja abeereko n'ebimu ku bifo bya ggula era oluvannyuma lw'okubiggula n'abeerawo ng'omujulizi emmotoka ebbanga lye bamaze nga baginoonya kigambibwa okuba nti emmotoka esangiddwa mu maka ag'ekigo era bw'etyo eteekeddwa ku kabangali bw'etyo n'eba ng'etwaliddwa kigambibwa nti bagitutte ku CID egende maaso n'okuba ng'enoonyerezebwako naye nga Anita Amongo basoose kumuyita n'abeerawo naye ng'abaddewo mu mbeera ya bunkenke nga tewali n'omu amulabyeko kigambibwa nti alabika abadde ateekeddwako n'empingo. Ati Anita Amongo bw'abadde ayingira amakaaga ag'ekigo lwabadde bulijjo agayingiranga nannyinimu olwaliro agayingidde ng'omusibe kaakati wenkoledde akatambi kano nga kimaze okubeera nga kikakasibwa nti eyo emmotoka egenze maaso n'okuba ng'etwaliddwa era nga mukadde kano wenjogerera eri mugenda maaso n'okuba ng'enoonyerezebwako naye teweerabira bwe tubadde nga tukuwa ebintu bino kibadde kyategerekeka nti emmotoka eyo yasooka n'ebula abasajja ne beebuuza emmotoka eri luddawa ng'ovudde ku butitimbe n'omutitimbe gwa ssente gwe basanze mu maka ga Anita Amongo agasangibwa e Nakasero n'ebimu ku bizibiti ebirala ebyogeddwako kaakati emmotoka eno egambibwa okuba nti erimu obuwumbi bwa siringi za Uganda nga buna billions nga nnya yeyo gy'olaba yabadde yamaze ddo giteekako buli kimu nga yagitaddeko zi eziraga Anita Amongo n'ebirala ng'era bw'omanyi ne mu konvoyi ye bw'ebadde ejja kwegamba bamuleetedde kubaddeko emmotoka ye era ng'eriko triple A ekiraga nti Anita Amongo kakati n'eno bwetyo bwebadde eyo gy'olaba egenda bwetyo bwebadde etwalibwa eyo ye Rolls Royce eyo gye yatumya okuva mu ggwanga erya United Kingdom kakati onaawulira bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo amawulire ate agafulumye era nkugambye Anita Amongo ebintu bigenda mu maaso n'okuba nga bimwonoonekera nga bwe nakugambye nti mutegeke kye bayita by election ye Bukeddeya wuliriza General Muhoozi Kainerugaba waliwo omukutu ku mukutu gwa X guwandiise nga gumulagira Anita Amongo alekulire n'ekifo kye kyabadde yakawangula ng'omubaka wa palamenti eky'e Bukeddeya kyokka bino bigenze okujja nga bamulagira alekulire ekifo ky'omubaka wa palamenti eky'e Bukeddeya kigambibwa okuba nti enkya y'olunaku olwalero waliwo ababaka abakedde okumuwaako obujulizi abamu ku babaka ba palamenti abagambibwa okuba nti abamu abadde abawa ssente abamu abadde abateekateeka bagambibwa okuba nti batandise okumuwaako obujulizi newankubadde nga ye Mathias Mpuuga yakyagenda mu maaso n'okuba nga abikkirira n'okugezaako okusiiga akazigo ku linnya lya Nnaalongo Anita Amongo nga bw'azze ng'akikola ngenda kuwa obutambi kati tubadde tukyali mu kunoonyereza ku makaaga ag'ekigo amawulire ne gafuluma nga gatulaga nti Anita Amongo awandiise omuko gw'ebbaluwa ngenda gukusomeramu awo oluvannyuma lw'omuko gw'ebbaluwa guno gwawandiise n'aguteeka ku mikutu gye egy'enjawulo ng'ategeeza mu butongole nti nvudde mu lwokaano olw'okuvuganya ku bwa sipiika bwa palamenti Anita Amongo abadde yakamala okuwanika n'obbivaamu mu butongole n'ategeeza bannayuganda n'abamu ku babaka babadde yatandise okugulirira nga bwe kigambibwa ate ne bakawaŋŋamula ebigambo ne bitandika okufuluma oba okuyitiŋŋana nti General Muhoozi Kainerugaba alagidde Nnaalongo Anita Amongo n'ekifo kye eky'e Bukeddeya nakyo bamuwadde amagezi abeere ng'akirekulira era ebigambo bino ngenda bikuwa nabyo ngenda bikusomera ebiraga nti Anita Amongo yandiba nga agenda kufiirwa buli kimu ky'obadde omanyi kyabadde alina n'ebyo ebirala by'obadde tomanyi ebigambo bino biteekeddwa ku mukutu gwa X nga bw'ogulabaawo nga biragira Anita Amongo alekulire n'ekifo ky'obwa MP eky'e Bukeddeya kitegeeza abadde agenda okufuuka common member of parliament oba ordinary member of parliament mu parliament kakati obadde okimanyi nti ne mu parliament yandiba nga tagenda kulinnyayo eyayimirira ku katuuti ku muzindaalo n'ategeeza bakama be nti mu kisanja ekiwedde palamenti twagimira nti era ne mu kino ekijja opposition twagimira
teyaparticipatinga nti ate mu kino ekiddako ate iyo opposition kigenda kubeera kikabuka teyinza n'obutabaawo ng'era agumya bakulu be bakama be nga bwagenda okukola ekisoboka okulaba nga opposition tebaako kyeteesa. Kakati bwe twogerera wandyekanga nga ne mu parliament talinnyeeyo kigere kye kubanga n'ekifo ekyebukedeya nakyo kigambibwa okuba nti kiri mu lusuubo. Anita Amongo alinga ali mu kulagirwa abeere nga n'ekifo n'okwesimbawo jjukira ekifo ekyo yayitawo unopposed era ng'asiize ekifaananyi nti tewali muntu yenna amuvuganyizza naye nga ffenna twalaba bulungi mu ssaga ezaaliwo Anita Amongo waliwo abamu ku ba candidate abagenda nga babeera disqualified mu ngeri etaategeerekekanga. Kakati wenjogerera bye yakola nga byonna bitandise okuba nga bikomawo. Essaawa yonna wandiraba by-election mu bitundu ebyebukeddeya oba si ekyo nga banaalangirira gwe balangirira. Mu maka gano ag'ekigo basuzeewo nga bagenda mu maaso n'okukola search. Ekimotoka kyazze ne kigenda maaso n'okuba nga kipaakinga awo era ensi n'etegeera nti kino ekimotoka emirimu gye kikola kiri gimu ng'era bwe twakulaga fire brigade ezaateekebwa e Nakasero ku maka ge. Kakati na wano mu maka g'ekigo bino ebimotoka byazze. Ebimotoka bino byategeereddewo kwegamba ensi yategeereddewo kiki kye bigenda ogenda maaso n'okuba nga bikola. Kakati ekifaananyi ekyo kyolaba kiraga emmotoka ya Rolls Royce nga bagitikka ku ekyo ekimotoka ekiri emabega ekya poliisi bagitaddeko bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'okugiteekako egenze ekuba ne buyindikeeta ng'eraga nti wamma Anita Amongo emmotoka ye bwetyo bwegenze ku poliisi gy'abadde yaakagula tagitudde namu yadde olunaku tagituddemu yadde eddakiika egenze kunoonyerezebwako kunnyonnyola ssente ezagigula yazijjawa kunnyonnyola ayingiza ate emmotoka mu ggwanga nga ne bakama be tebagituulangamu nga bwe bagamba. Kaakati wenjogerera Anita Amongo gamubugumye naye nga bwe nkugambye nti bagenze okugiggyayo enekigo bamaze kumuleeta bamuleetedde mu bukuumi bw'ekika ekya waggulu si ng'omukungu wabula ng'omusibe. Jjukira wano obugombe buba bw'abantu bwa mirundi esatu. Osobola okugendera mu bugombe ng'omukungu, osobola okugendera mu bugombe ng'omugenzi, osobola okugendera mu bugombe ng'omusibe. Kakati Anita Amongo obugombe bwa mirundi ebiri yakabutambuliramuko abulayo obugombe bwa mulundi gumu. Atambuliddeko mu bugombe bw'omukungu, atambuliddeko mu bugombe obw'omusibe, abulayo kutambulirako mu bugombe obw'omugenzi. Era essaawa yonna mulindirire ekinaddirira ffe bwe tuli okugenda mu maaso n'okuba nga tukikutuusaako. Mukutu gwa Red Zone TV byonna ebigenda okuva sayidi eno n'omuko gw'ebbaluwa gwakulukuunyizza ng'ategeeza bannayuganda nga bw'awanise era agonze apondoose ekifo ky'obwa sipiika tagenda kuddamu kukivuganyaako. Wabula ekyo tekimala. Bakama be bamugambye nti ffe tetwagala olekere bolekezaawo okuvuganya ku bwa sipiika n'ekifo kyebukeddeya kye watwala ng'abantu oba disqualifyinze bakandidate bonna sebo weefudde owakabi n'ekifo kyebukeddeya kyandiba nga wenjogerera kigenda kuba nga kirugenda era nga okusinza ku gayitingana ebiragiro byandiba nga birumye alizayininge either balangirire by-election oba batekeyo candidate omu kwabo be ya disqualifyinga naye nga amakaage ag'ekigo wenkoledde akatambi kano ng'abasajja bamaliriza emmotoka ezisinga obungi zibadde zivuddeyo sitegedde tebanalangirira officially nti bamaliriza okukola search naye nga nayo baasuzeeyo. Kakati onaawulira bamukozeeko profile ngenda kuwa akatambi ka NTV eyina engeri gyesunsudde Anita Amongo mu period ya myaka 5 gyokka. Jjukira Anita Amongo yali wa ludda luvuganya, yali wa opposition era yali wa mu kibiina kya FDC. Wabula oluvannyuma lw'okulaba nti eno teri bibala Anita Amongo n'agenda ne yeegatta ku kibiina kya NRM mu mwaka just ogwa 2002 n'ajoyininga NRM. Wabula akulaakulanidde ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu. Kati kigambibwa nti bano abakulu okugenda maaso n'okuba nga bamukwata n'omuteeka mu mbeera eno bali mu kukola kye bayita bali mu kwe-exposinga bo bennyini kubanga ebibuuzo bingi. Anita Amongo wabanga mu myaka 5 gino asobodde okwacumulatinga obugagga buno. Kakati ate ababadde mu bifo ebyo emyaka 4 bo bayinza kubanga bayimiridde batya bye bimu ku byengenda okuwa mu katambi kano oluvannyuma lw'akalango kano. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ewale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna Mukutu gwa Red Zone TV tegenda maaso n'okubanga oteekako obubaka bwo mu comment section. Kakati nga tukyali ku nsonga z'omukyalo ono waliwo nno abamu abayinza okubanga bagenda kukwatibwa essaawa yonna abantu nga Mathias Mpuuga nakugambye okusinzira ku information gye nnina
bano ba backbench commissioners ne Mathias Mpuuga mukadde ako nga yali leader of opposition, sente ze baatwala ziriko ebibuuzo bingi nnyo, era kigambibwa nti yo service award Anita Amongo gye yabawa nti yazibawa okusobola okubaako kyazibiikiriza nti ekyali kiyitawo ekinene kyenjagala okutegeeza mu katambi kano nti Mathias Mpuuga emabega kaawo yawulirwako ng'agezaako okuprotectinga n'okubikkirira mukama wa Anita Amongo wenjogereranga naye egije gyawunye dda, kubanga ne Mathias Mpuuga essaawa yonna mukadde kano sisuubira nti ayinza okuvaamu ekigambo. Kakati wulira bino bitandikiddewa. Nga sina kusomera bbaluwa ya Anita Amongo ng'ategeeza nga bw'avudde mu lwokaano, ngenda kusooka nkutwala mpola mu wakati nga bagenda maaso n'okunoonyereza ku maka ge ag'ekigo. Anita Amongo ebiragiro bisoose ne bivaayo era ne bamulagira ng'ebiragiro bino bivudde ku mukutu ogumu nga gutera okubeerako mu message za General Muhoozi Kainerugaba, era ne tuzisanga ne ku mukutu gwe guli gwennyini oguli official. Ebigambo bino bibadde bigamba ki? Wuliriza bulungi. Tweet esoose egambye resigning as an MP for Bukedea is the best option. Okuresigning oba okusuulawo ttawulo oba okuva mu kifo eky'omubaka wa Parliament akiikirira Bukedea kwe kusalawo okunaaba kusinza eri Anita Amongo. Without the motorcade, power and the privileges of speakership, staying on as an ordinary MP makes little political sense. Anita has to accept that her political chapter is done. She can't bounce back to same AAA status she once had. Anita Amongo nti kale kyandibadde kimala okusigala nga ordinary MP, ng'okusigala nga takyalina motorcade olukisa legendo olubadde lumutambulirako, okusigala nga talina bitiibwa, n'okusigala nga abyobugagga ebimu tabirina, kyandibadde kiri kale. Naye ate n'ekyokulizayininga n'ava mu kifo ate nago magezi gamuweebwa munno, bamugambye kyandibadde kirungi nnyo n'abanga n'ekifo akirekulira. Wulira we bagasseeko. After stepping out of the speaker race, bino nno bizze nga amaze okuwandiika ebbaluwa eri nayo ngenda gikusomera. Anita should also resign as MP for Bukedea. Nti oluvannyuma lw'okukkiriza maama n'ova mu lwokaano lw'okuvuganya ku bwa sipiika, twagala okutegeeza wandibadde n'ekifo ekyo omubaka wa Parliament akiikirira Bukedea okivaako n'oba nga tolina mubaka, kwegamba ne mu Parliament n'otatuulayo. After all the corruption allegations and embarrassment, returning to Parliament as an ordinary MP will be difficult, from presiding over Parliament to seeking permission to speak. Uliriza. Anita Amongo bamukomerera omusumaali ogusembayo nkugambye atambuliddeko mu bugombe ng'omukungu n'atambulirako mu bugombe bw'omusibe, kati abulayo kutambulirako mu bugombe obusembayo obubeera bumuwerekera ekaganga ennyindo gye zirembekera mukoka. Wano bamugambye ekyamazima wandibadde n'obwa MP resigninga kubanga kuba akafaananyi gwa Anita Amongo kale odde mu Parliament gw'abadde awo olukusa nga ogaana n'abamu ku babaka ba Parliament ssebo okwogera, abamu n'obagamba they don't have sense nga Ssekikubo, kakati ate otuuka okuddayo mu Parliament nga naawe ate osaba busabi lukusa okwogera. Omuntu yali akubiriza Parliament bamugambye kyandibadde kirungi n'ekifo ky'obwa MP bw'otyo n'oba ng'okiwanikira n'okkiriza embarrassment yonna. Bino byonna ebikuexposinze n'ebikuswazizza wandibadde olekulira bulekulizi n'ova mu kifo ekyo osobole okutaasa erinnya lyo n'okusobola okusigala ng'oyimiridde oleme kubeera mu Parliament nga ordinary member of Parliament. Anita Amongo bw'atyo bwe bamuzzeemu oluvannyuma lw'ebbaluwa ye gy'akuuse. Ebbaluwa eno olukuukuuto lw'ebbaluwa lwawandiise ng'alaga nti awanise era avudde mu kifo oba avudde mu lwokaano olw'okuvuganya ku bwa sipiika. Katugiyiteyitemu katono owulire bino abyogedde emotionally ng'ali mabega kaŋŋambe ng'ali mabega wa Mitayimbwa kubeera bamusibye house arrest. Yawandiise n'agamba ebigambo bino reason speakership race nga gyayogerako n'agamba mu nnyiika y'ekika ekya waggulu, I wish to draw the attention of the public to the matters regarding the speakership race. Njagala okutegeeza bannayuganda oba njagala okwogerako ne bannayuganda ku nsonga eno egenda maaso naddala ey'okuvuganya ku bwa sipiika mu nnyiika y'ekika ekya waggulu. N'agamba bw'ati, after wide consultations and deep introspection, uliriza kumanya bana byabufuzi bazibu, and to maintain harmony and clarity in my beloved party, the NRM, I wish to categorically and unequivocally state that I will not be offering myself to for the speakership race of the 12th Parliament. Nti oluvannyuma lw'okwebuuza ennyo ku bantu ab'enjawulo n'okwenoonyerezaako ennyo nti njagala okutegeeza n'okusobola okumaintaininga okubeera kiriya eri ekibiina kyange ekya NRM, njagala okutegeeza categorically and unequivocally
njagala okukitegeeza lunwe ate officially mu butongole sigenda kubeera nga nvuganya ku kifo ky'obwa sipiika bwa palamenti nga bwe mbadde nabagambye newankubadde nga mbadde nategeka akasente nga ngenda kugulirira baka bannonde baleme kulonda mulala nanneesimbako wabula ate sigenda kubeera nga nvuganya oluvannyuma lw'okwebuuza mbu naye nga kwabadde kwebuuza oba kuwalirizibwa. I am greatly indebted to General Yoweri Kaguta Museveni, my party, the NRM, and the members of the 11th Parliament for giving me the opportunity to serve as the Deputy Speaker and the Speaker. Ntiera ndi musanyufu nnyo eri General Yoweri Kaguta Museveni mukama wange n'ekibiina kyange kya NRM n'abaka ba Parliament ababadde mu Parliament ye-11 bano bembadde njolonga bembadde mpisaamu amaaso bembadde nzikakkanya nga mbatwala ng'abaana ba kindergarten nnyongero beebaza beebale kunzikiriza obbasaavinga nga Deputy Speaker ate oluvannyuma ne mbasaavinga nga Speaker n'agattako ng'agamba bw'ati I am equally indebted to my family and friends for the solidarity and the support they have extended to me over the last 5 years. Wano nno engeri gye yeebazaabaza alinga asiibula oba alagawa nti era mu matifu nnyera yenyumiriza nnyo era yeebaza famire ye n'emikwano gye okubeera nga bayimiridde naye bamusapootinze mu mbeera zonna naddala mu myaka gino 5 n'agamba bw'ati I pledge my total support to the candidates who will be endorsed by the president and the party and implore all colleague MPs of the 12th Parliament to do the same. Ulira abadde sipiika ng'aduula ng'akudaala ng'abalaata ng'akakkanya abalala kakati agenda kubeera ordinary MP era agamba nti agenda kuwa obuwagizi bwonna bakandidates bonna ekibiina kye banaasindika nti era ekyo bw'akimala agenda kukubiriza ne babaka banne mu Parliament babaka banne aba bulijjo fero ordinary MPs mu Parliament eno e12 gye bagendamu okusobola okubanga nabo balondera wamu sipiika oyo omupya ekibiina gwe kinaba kisiwanzeeko eddusu. I shall remain available to the service of my country as the party and the president may assign me. Nja kubeerawo ku buvunaanyizibwa bwonna obunampeebwa mukama wange president n'ekibiina nja kuba mbikola. In the meantime, I pledge to continue cooperating with all going investigations and initiated by the relevant organs of the state to get to the roof of all the allegation raised. Tikakati kyagenda maaso n'okubanga ngenda maaso n'okunoonyerezebwako olw'obubbi bwe mbadde nkola n'ebirala byonna ebitongole by'enjawulo n'agamba for God and my country ku lwa Katonda n'ensi yange Triple A Anet Amongo abadde speaker kakati ng'ayolekera olugendo lw'okufuuka komona ayolekera olugendo lw'okutula mu ntebe z'abadde akakkanyizaamu banne bw'atyo bye bimu ku bigambo byawandiise ku mukutu gwe olwo nno n'ategeeza bakama abe nti bannange ŋŋonze sigenda kwesimbawo naye ate bo bamuwadde amagezi ekifo ekyebukedeya agende maaso n'okubanga nakyo bwe kiba kisoboka akiveemu kakati mu maka ge ag'ekigo babadde bagenda maaso n'okugaaza waawandiikidde ebigambo bino kakati wulira wano. Okusinziira ku nsonda ezeesigika kigambibwa nti ebimu ku bintu ebisangiddwa mu maka ga Anita Amongo ago g'olaba agasangibwa ekigo kigambibwa okuba nti bino biyinza n'okuba nga bingi oba biyinza okuba nga bishookinze buli omu n'okusinga bye baasanze mu maka ge agasangibwa e Nakasero era wano buli omu waasinzidde ne yeewuunya omukazi ono ssente zino abadde azijjawa n'amaka engeri gy'abadde yagaakwayalingamu ebintu eby'ebbeeyi by'abadde ng'alina abamu ku babaka ba Parliament bafuddeyo ne babaako ebigambo bye boogera nga biringa ebirumiriza kati nno bino nga bisaanyaawo ebya Mathias Mpuuga byazze ng'ayogera ng'ate ye alinga abikkirira jjukira gye buvuddeko Mathias Mpuuga ono baamukyazaako kkolumu ku mukutu ogumu ndowooza yali NTV nga bw'olabaawo Mathias Mpuuga ssebo jjukira sanctions Anita Amongo ze baamukuba kwaliko issue ey'okubba amabaati g'Abakaramojja. Kati bwe babuuza Mathias Mpuuga ku NTV ku nsonga ezo Mathias Mpuuga mu kunnyonnyola yalinga alaga nti Anita Amongo bawaayiriza muwaayirize nti era ebigenda maaso n'okumwogerwako birabika nga si bituufu. Anita Amongo ababaka abamu ku bo balabika batandise okulaba omusana ne bamanya nti ono kati mukadde kano si mulungi kwesembereza era Mathias Mpuuga yasembayo okwogera ebigambo bino talina wantu wonna we yaawulikise eyali awolereza sisuubira nti akyasobola obyogera ebigambo nga bino. Sikimanyiiko nti Speaker wa Parliament bamusaako envubo lwa buli bwanguzi. Nali ndaba Ssaabawandiisi owa Secretary of State owa USA nga ategeeza ensi nti sanctions za Speaker zaava ku tteeka eya LGBT. Kakati ndowooza ekyobuli bwenguzi kipya tugendera ku kiwandiiko ekyafuluma
obumu ku bwairo bwe bateekako mwalimu n'ekyo saagadde ekyokusatu simanyi Speaker wa Parliament nti alina waavunaanibwa omusango gwonna ogw'ebulyake bw'obanga nawe ogumanyi tegeeza abatulaba ku NTV olina bw'omanyi omusango gwonna mu kooti yonna oba yatiddwako ku poliisi okubaako kyaddamu ku kyobulyake ndowooza ffe aboogera eri eggwanga tulina obuvunaanyizibwa ne bw'oba olina obutakkaanya n'omuntu ne bw'oba olina byagala bikyuke kiba kyabulabe nnyo okukola kibayita blanket accusation. Nze ndowooza nti ebitongole ebyavunaanya ababaka ba Parliament birina obusobozi n'okuvunaana Speaker wa Parliament. Oyinza okuba nga tokkiririza mu busobozi bwabyo naye nga tubiwa amaanyi n'obusobozi bikola omulimu gwabyo. Ekyo ndowooza nti tukitwale nga kiba kikulu nnyo naddala nga twogera eri eggwanga. Speaker simanyi musango gwonna gumuvunaanibwa ku ssaawa eno mu kkooti za Uganda ate abala bonna abakyogerako bwogezi. Era ndowooza n'okugamba nti Speaker ono mulyake naye bwanga omanyi omuntu yenna omulyake n'otafaayo kumuloopa n'omwogerako bwogezi obeera mu kkobaane. Anita amo Mathias Mpuuga ng'agezaako okuwolereza n'okubikkirira mukama we Anita Amongo. Kyokka jjukira mu bino byonna ebigenda mu maaso kigambibwa nti Mpuuga ono yandibanga naye essaawa yonna ajja kuyitibwa kubanga ali omu ku bakomishona abagenda maaso n'okubanga banoonyerezebwa abagenda maaso n'okubanga boogerwako mu mboozi zino baafuna ssente Service Award. Ekibiina kya National Unity Platform naddala Joel Ssennyonyi bagenda maaso n'okubanga beekubira enduulu. Mathias Mpuuga n'abyegaana emisango n'agitetenkanya okulaba nga givayo nga yambibwako sipiika. Kakati we twogerera birabika bitanso ogenda maaso n'okubanga naye bimukyukira. Omubaka Gilbert Oulanya newankubadde nga mu njogera gy'ayogera abadde ng'eyeekubira akadingidi alinga asaba akalimu, naye mu bigambo by'ayogedde byenjagala owulire mu lutambi luno alinga abadde awaayo obujulizi era abadde ng'akonfaaminga nti Anita Amongo bibadde byatutamadda. Omubaka wa Parliament ono Gilbert Oulanya atuuse n'okwogera n'ategeeza, wuliriza bulungi mu katambi ngenda kukakuwa, atuuse no mu bigambo bye byayogedde atuuse n'okutegeeza ensi nti nze bannange mu Parliament eyo mulaba tubadde twatya nga baatuuka ne ku extent nti nga bw'obaako ky'oyogera kyonna ku nsonga z'enguzi, bw'obaako omuntu yenna gw'ovumirira ku nsonga z'enguzi, gwe munnange ng'ebyo tebijja kuba birungi mu Parliament eyo nti biba bigenda kukwonoonekera. Gilbert Oulanya agambye bannaye wano kino kye mukoze tetufuddeyo baffe tuli opposition, abakikoze mwe muli baaki. Agamba ekyamazima omulimu gwe mukoze mutuyambye, tubadde twatya dda nga tosobola na kuvaayo kubaako ky'oyogera. Omukazi mu Parliament abadde atutwala ng'obwana bwe nga n'omala oyogera ku kigambo enguzi. Ekyamazima ekisooka oyinza obutafuna mukisa gwogera mu Parliament. Ekyokubiri oyinza n'okukwatibwa, oyinza n'okuteekebwako ebisangosango. Omukazi abadde n'obuyinza bungi era nga ababaka ba Parliament bonna baatya nga batya n'okubaako kye boogera. Ebigambo bya Gilbert Oulanya byongera bwongezi kwegamba abanga ayongera omunnyo mu kiwundu. Anita Amongo alabika be bamu ku bajja okwevuma teweerabira. Gilbert Oulanya ono gwe ngenda okuwa y'omu ku babaka abaasimbira ekkulu ly'etteeka oba agamu ku mateeka bills Anita Amongo z'abadde ng'atembeeta oba z'abadde ng'ayisa. Era etteeka lino erisembyeyo sovereignty bill, by the way etteeka eryo wenjogerera kati lyafuuse etteeka terikyali bbago. General Kaguta Museveni yali sayininze olunaku olwajjo era mu butongole kati tteeka onaawulira. Kakati Gilbert Oulanya abadde omu ku abo ababadde baliremesa oba abadde basimbira ekkuuli ebintu nga bino. Kakati yatuuse okwogera n'ategeeza ensi nti bannange mutusaasire, mututaasiza Anita Amongo abadde yatufuukira akayinja mu ngatto. Owuliriza. Fellow countrymen, my name is Gilbert Oulanya, the Member of Parliament of Kilax South. Upon what is happening in the country, I would like to say I am the happiest person on earth. With this, let me appreciate His Excellency the President Yoweri Museveni and the CDF Jerome Muhoozi for what is going on. Mr. President, I recall during your speech, you stated clearly that this is Kisanja Akona corruption. I am happy that you have started putting it into work. What is going on in Parliament? I'm telling you, the corruption in Parliament, no one could talk about.
many of the members of parliament and the technical staff, they were living out of fear. The clerk to parliament, the members of parliament, you can't say a word. The moment you mention a word, the presiding officers shall come for your neck. I am happy, as the Bible says, there's time for everything. I am so happy that this time your fight on the corrupt is being fed. I pray that you continue with this spirit. If I'm to tell you, I am telling you in parliament, the moment you are not close to the presiding officer, as a member of parliament, you will not go for the trip. As a member of parliament, you will not participate on the floor of parliament. As I talk, there are other members of parliament, unfortunately, who completed 5 full years without boarding an aeroplane. But there were other members of parliament who were sleeping in the aeroplane every morning and evening. So please, the CBA, Your Excellency the President Yoweri Museveni, after the Speaker's investigation, come straight to parliament. You will start by one, investigating how the contracts were being awarded. All money for contracts in parliament follows one direction. Look at the recruitment, how the staff were being recruited in parliament. Investigate the committees in parliament. I share the committee of PAC in charge of local government. Investigate the committees, how the committees were spending the money. Investigate the budget committee. If I have to tell you, in this recently passed budget, we passed more than 2 trillion shillings hidden under the ministry. That money is purposely to be eaten and distributed to those who are loyal to the presiding officers, to be consumed for luxury, to send members of parliament who are respectful out of the country and rest. So what is going on today, I am telling you, we are really very happy. The incoming Speaker of Parliament must bring sanity to this house, must make sure he organizes, he reorganizes, and all the thieves in Parliament must be kicked off. The investigation must go deep to the parliamentary staff. Many of the staff were conniving because they fear the Right Honourable Speaker, Your Excellency the President. I pray you continue with what you have started. Ugandans will give you high support. Just clear the corrupt. Currently, more than 95% of Ugandans are living in poverty. I am happy for what you have started. Upon finishing parliament, please go to other sectors. Go to other ministries. For members of parliament, let us investigate them thoroughly. Any member of parliament who engaged in the corruption tendency must be brought to book. Both the former member of parliament and the current. All MPs in the 11th parliament must be properly investigated. I recall during the Karamoja Iron Siege, many members of parliament were involved. But because by that time they were fearing the Right Honourable Speaker, the issue kept new. Now that he is the former, he is no longer in the office, let everything come out. Madam former Speaker, you recall when you were presiding on the sovereignty bill, we in the opposition, we wanted to help the country by saying this bill is bad. Now that huge amount of money was now got in your house, now that you are the one carrying dollars, so we can confirm that you are an agent of the foreigner. With this, I request His Excellency the President, please make sure you sign on this bill immediately. Let the law start working immediately. Right over later, in this world, the world is round. Pass the law that cares for everyone. Thank you, General Muhoozi.
Thank you, Your Excellency, the President Yoweri Museveni. The fight continues. Newankubadde nga Gilbert Oulanyah mu njogera ye alinga eyeekubira ekikopo, alinga ayina we yeetega, naye ate mu bigambo by'ayogedde mulimu message. Wuliriza, awunzisa agamba, Madamu Sipiika, ojjukira bwe wali oyisa etteeka lya sovereignty bill ebbago, kakati wenjogerera lyafuuse etteeka. Ojjukira bwe wali oliyisa, munnange twagezaako ne tulwana, ne tukugamba etteeka B, n'ogezaako tulaga nti tetulina bye twogera olwa ssente nnyingi ezibadde nga zitambula mu mboozi eno. Gilbert Oulanyah amugambye, kakati oyo kimanyi ssente ezo ojjukira zaavudde bweru, ate zisukka emiliyoni 4 ng'etteeka lye wayisa bwe ligamba. Kati obadde okimanyi nti Madamu Anita Amongo, already you are a foreign agent. Yukira nkugamba etteeka lya sayiningiddwa jjo wakati ng'okunoonyereza kukyagenda maaso n'okukolebwa. Kati wulira, Anita Amongo ayolekedde okusibwa emyaka 20, giri 20, then n'okusasula obuwumbi 2 kyokka. Waliwo ne possibility y'okumuwa ebibonerezo byombi. Kyova olaba nakugambye bino nga tebinnaggwa, mutegeke ne by-election mu bitundu by'e Bukedeya. Naalongo Anita Amongo mu kuyisa etteeka, Jacob Oulanyah amugambye, bw'oba oyisa amateeka, munnange bw'ofunanga omukisa ogukomawo mu palamenti, twegatteko tuyisenga amateeka gawe gagayamba bannayuganda. Kakati ofuuse agent of the foreigner nga tonnaba yadde n'okutuula mu kisanja kyo, kitegeeza kaawedde mudda. Jacob Oulanyah bw'atyo bw'amugambye. Atuuse n'okubajjukiza n'ategeeza nti mu palamenti eyo munnange twateekebwa ku nninga olw'omukyalo ono, era n'agamba ffe abamu ku ba MPs tuli basanyufu. Tuli basanyufu na kino olw'ensonga nti yengeri yokka ye tusobola okufunamu obwenkanya, tubadde nga tutula ku ffulo. Ekyamazima nga ne bwoba wandiyagadde okwogera, munnange nga bwoba tokkiriziganya na mukyalo oyo oyinza okukaluubirirwa, ogenda maaso n'okuba ng'oyogera bibadde bigambo bya Jacob si Jacob Oulanyah wabula Gilbert Oulanyah. Kakati bino bigenza okubaawo, nkugambye tuli mu maka g'ekigo. Amaka gano gagambibwa okuba nti nago ga bbeeyi oba oliawo n'okusinga nga bw'obadde olowooza. Gano amaka ebimu ku interiors kugamba ebimu ku bigali munda bigambibwa okuba nti nabyo tebyaggyibwa mu ggwanga lya Uganda. Amaka gano nkugambye ebisangibwa munda bwe bakyoyinza okuyita interiors bigambibwa okuba nti biri shipped okuva ebweru w'eggwanga. Kino kye kisenge master bedroom. Nsobodde okufuna ekifaananyi okuva ewabamu ku bali okumpi. Ekifaananyi ekyo mbu ye master bedroom, era ssebo bwe bulirirwa Anita Amongo mu maka g'ekigo. Kyokka si gy'abadde asula, abadde asula Nakasero. Kakati kigambibwa okuba nti ebimu ku bisangiddwa mu maka gano g'olaba nabyo byaggyibwa bweru era nga bya bbeeyi bya ssente. Kyokka n'ezimu ku mmotoka, waliwo n'emmotoka enoonyezebwa ye yakoleramu kampeyini eriko 882. Eyo emmotoka nayo ntegeddeko nti kati enoonyezebwa. Wabula bwe babadde bajja mu maka gano basoose ne bamuyita oba basoose ne bamuvuga nga tebannaba kutikka mmotoka ye eya Rolls Royce. Era abasajja baageebulungudde nga bwe twakulaze ekiro kyonna, obudde twabumazeeko nga twetooloola nga tugezaako okufuna amawulire n'ogakusakira Anita Amongo ku sayidi z'ekigo ng'agenda maaso n'okuba ng'era akyanoonyerezebwako. Kakati bagenza okusalako amaka gano ne wabaawo ndooza bye baagadde batwale nga bamaze okuba nga bamuleeta babitwale nga waali abeere ng'omujulizi. Era oluseregende lw'emmotoka ezo z'olaba nga kuliko n'eza poliisi, tolowooza nti luseregende lumuwerekera ng'omukungu, luseregende lumuwerekera ng'omusibe, kubanga abadde atambulira mu convoy nga sipiika. Convoy eyo yamuggibwako, abadde aweebwa security nga sipiika, security yamuggibwako, ne ba personal bodyguards nabo abamu badduka, abamu bayinza n'okuba nga baakwatiddwa. Kakati oluseregende olwo lwolaba si lwa bukungu, kuba nkugambye omuntu wano mu Uganda obugombe buba bwa mirundi 3. Waliwo obugombe bw'okubeera omukungu, osobola okutambulira mu bugombe ng'omukungu, osobola okutambulira mu bugombe bw'omusibe, osobola n'okutambulira mu bugombe bw'omugenzi. Kati Anita Amongo atambuliddeko mu bugombe bwa mirundi 2 abulayo bumu. Yatambuliddeko mu bugombe bw'omukungu okumala emyaka egyo gy'amaze, atambuliddeko mu bugombe bw'omusibe kakati kyaliko, tetumanyi oba n'obugombe bw'omugenzi anaabutambulira. Kati kino kyolaba luseregende lwa mmotoka za byakwerinda, eyo gyolaba eri wakati eriko ennamba enjeru yeeyiye munnange, y'emu ku ezo ndowooza ze batannateeka ku nninga tebannazitwala, atuuziddwamu eyo emmotoka. Simanyi oba nayiye kuba n'ennamba kuliko ndala, tekuliko mannya ge, tekuliko zi AAA. Kati kigambibwa yandibanga n'eyo nayo eyinza okuba nga si yiye ng'atudde n'aba SFC, yandibanga abadde na ku mpingo kubanga endabirwamu ntinti ng'ate zibadde waggulu.
nga tewali na kintu kyonna kisobola kulabibwa era teri ategeddwa oba Anita Among ali mu maziga oba ali ku mpingo naye nga kikakasiddwa nti yabadde aleeteddwa ku maka ag'ekigo. Byonna ebibadde bigenda okukolebwa ebiddako mu kadde ako bikolebwe nga waali. Era olumaze okumuleeta embeera bwetyo webadde ku makaage agasangibwa ekigo then ekizeemu okulabwako bye bimotoka ebyo ebigenze mu maaso n'okuba nga bitikkako emmotoka ye ey'ekika kya Rolls Royce empya eyavuddeko ebizibu bino byonna. Emmotoka eyo olumaze okutikkibwa erabiddwako ng'evugibwa ng'etwalibwa naye nga kigambibwa yandibwa ng'etwalibwa ku CID office za headquarters eza CID era ebadde naye egendera mu luseregende era buli we babadde bayita ku makubo gonna ng'abantu bayimiridde ku makubo bagezaako okwerolera ku mmotoka. Abasajja bano nabo bakoze Anita Among ekintu babadde batwala emmotoka tebagibisse nako nga babadde batera okukola ebbanga lyonna nti batekka emmotoka ne bagibikkabikkako awo ne bateekako ebintu tukalo abantu baleme kugiraba nnyo baleme kulaba na ki kye batwala. Naye kati wulira kye bakoze batadde oluseregende ate nga kigambibwa naye mu luseregende naye ayinza okuba abaddeko mu mmotoka mwabadde ayinza okuba ebaddeko bataddeko obugombe waliwo n'akaggula ekkubo nga balinga abalaalika bannayuganda mujje mulabe omubbi wuuno ali mu kutwalibwa ne kyeyabbye kizibiti kye kino kitwalibwa. Era abannayuganda bonna naddala abawangalira ku luguudo olwo okuviira ddala eno abamanyi ndowooza ekigo mumanyiyo ku express waggulu eyo kati abantu bonna bamaze okwerabira ku mmotoka ey'ekika kya Rolls Royce. Kakati kigambibwa nti yenduulu gy'obadde ng'olaba bannayuganda nga bagenda maaso n'okkuba nga bagamba nti bannange tuli basanyufu nnyo tulabye ku Rolls Royce newankubadde tugirabye egenda eno niyo mmodo ya 225 Anita Among gye yatuusa Anita Among gye yaleeta n'agenda maaso n'okuba nga aduula akasente w'omusolo naffe at least tuliisizza ku maaso. Emmotoka evugiddwa wakati mu byokwerinda eby'ekika ekya waggulu nga kuliko eziggula ekkubo kuliko obugombe kuliko ebyokwerinda security gulugulu abamaje SFC piso biki byonna nga biri ku mmotoka amabega nga waliyo emmotoka zi drone nga bw'ogiraba eyo nga zigenda maaso n'okuwerekera bawerekera ki emmotoka y'omukungu eyinako ssente z'omuwi w'omusolo kubaka ng'ambe emmotoka y'omukungu eyabbibwa eyagulwa ssente enzibe obuwumbi obukunukkiriza mu buna nga bannayuganda bo beeyaguza lujjo. Kakati kigambibwa okuba nti yeye yazaala ebizibu byonna ebigenda maaso n'okuba nga birabwako. Kakati we twogerera essaawa yonna onaawulira ekigenda maaso n'okuba nga kyaperinga naye nga ntegeddeko Anita Among aleeteddwa mu makaago ne bagaaza nga waali era n'agenda maaso n'okuba nga akitegeera nti kakati gyawunye dda. Aba NTV balina ekintu kye bakoze oluvannyuma lwa ssaga zino zonna. Njagala owuliriza akatambi kano. Solomon Kaweesa akutte eddakiika 12 n'atemaatema amambuka ga Anita Among n'amakkirira ge. Rise and fall of Anita Among. Mu period ya myaka ng'etaano Anita Among n'afuuka omukazi ow'amaanyi. Mu period ya myezi nga giijo Anita Among n'afuuka kafindiizi. Kakati we twogerera ali mu bugombe bw'abasibe essaawa yonna tewewunyanga agenzeeko ne mu bugombe oba oliawo obw'abagenzi awo tujja kutuukawo naye kkiriza nsooke nkuwa akatambi kano oluvannyuma ngenda kujja nkwongerera akatambi kano si kawanvu kawulirize owulirize omwana Solomon Kaweesa engeri gye yagenze maaso n'okuba nga atema Anita Among n'okumutegeezesa ensi butya bwatuuse wano n'okuba nga akwata ssente z'omuwi w'omusolo ezituuka ku eyo level. Naye ng'ekibuuzo kisigala bakamaabe mu myaka 5 waba nga accumulatinze bino kakati mu myaka 4 byenkana bitya. Anita Among mu njogera ennyangu ye muntu omutuufu okutuukirako enjogera y'abajjajja nti omukisa nkukunyi ne bw'ogituulira tefa kubanga yazaalibwa mu maka agalimu olukunkumuli lw'abaana nga basoba mu 40 wabula mu bangi abaafuuka kikonyogo Among ali omu kubo. Nga 23 Novemba 1973 Among lwalaba omusana gwo gwasooka nga yazaalibwa mu disitulikiti ey'e Bukedea ng'omu ku baana mu maka ga kitaawe abaasemberayo ddala.
amaka mwazaalibwa gaali gakusiitaaniramu era n'okusoma kwe kutyo nga yakutandika mu 1979 ku Palisa Girls Primary School. Mbu ng'atuuse mu ky'omusanvu kitaawe yagezaako okumufumbiza wabula olw'okuba yali mwana mugezi ate omukalabakalaba yasomera ku Kisa ku ssomero lya Mbale High School. Mu 1992 nga siniya ey'omukaaga agimaze yatandika okutetenkanya obulamu era ng'akalimu akangu yakasanga ku bbanka ya Centenary gye yakolanga ejjalejjala egy'okufuna mwezi n'amuweerera. Nga ziwezeewo ebitabo yabiddamu okuyigga digiri ku ssettendekero Makerere era 2005 we yatuukira yali akoonoolayo digiri mu ssomo ly'obusuubuzi. Ono yalinga gwe batanudde kubanga ebitabo yabitwalira ddala mu maaso nga ne mu 2006 yagattako dipulooma mu by'okutereka ensimbi okuva ku Uganda Matters University Nkozi. Wayita emyaka 2 omwana omuwala ono ne yeetikka digiri ey'okubiri mu by'obusuubuzi gye yanoga ku ssettendekero Makerere. Leka gwe wamma nnyongera okumatiza ku kusoma kwa Mong ne mu 2018 yafuna digiri endala mu by'amateeka okuva ku Kampala International University. Obwongo buno obwesera bwawaliriza amatendekero nga MUBS ne Kampala International University okumweyambisaako ng'omufalaasizi w'abayizi baabwe. Byonna ebyagenda okubituukako ne Centenary Bank buli lukya yali eyongera okumulinnyisa amadaala era agenda okulowooza ku ky'okuvaayo mu 2006 nga bamufudde maneja w'erimu ku matabi gaabwe. Mu budde obwo ekinyegenyege ky'okwesogga ebyobufuzi kyali kimutembye ejjoba era teyatunula mabega nga disitulikiti y'e Bukedde emaze okumegulwa ku Kkuumi. Ono yadduka Zambwa ekifo ekyakyekwate mu 2007 nga kaadi ennyangu eyaliwo yali ya FDC wabula akalulu munna NRM Rosa Cole yakamumegga enkoona n'enywa. Olw'okubanga FDC yali ekyali y'amaanyi, Amongo yakimanya nti bwe kataligirya waakiri eribiika essumba. Mu 2011 akalulu yakaddamu era ng'awujja bendera ya FDC mwana wa Twakol teyamukooya n'addamu n'akamuwuutako. Mu mwaka gwa 2012 yagezaako okujja okuvuganya ku ky'omubaka wa Paalamenti ya East Africa kyokka obwandibadde obuwanguzi bwe ne bwetobekamu emivuyo mingi omwali n'okumulumiriza nti yagulirira abakungu abaali balina okulonda. Nga bwe bagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga gw'okyusa envubo, Among yalaba mangu nti FDC eyinza okuba nga yemulemesezza okutuuka ku lyengedde. Bw'atyo mu kalulu ka 2016 kaadi yaabwe yagizira n'ajjanga namunigina era ku olwo Akol teyamulabya ku njuba bw'atyo ne yeesogga Paalamenti omulundi gwe ogwasookera ddala. Ekisanja ekyo nga kiggwaako bingi ebyaliwo mu kibiina kye ki FDC ate nga kyandibanga ne NRM yali erudde ng'emperereza era mu 2020 teyabandaala n'agyesogga. Ono n'akamyufu k'ekibiina yakeetabamu era mu kalulu ka 2021 kaadi ya ddana ya NRM n'akalulu kennyini n'amenya mu jjenje ekkalu. Among yajja taliika amuvuganya kyokka kino kyawakanyizibwa nnyo n'akakiiko k'ebyokulonda ne kavumirirwa bya nsusso olw'okulemesa abo abaayagala okussaawo okuvuganya kwa Among okwesimbawo. Newankubadde yali mupya mu kibiina yalagirawo nti ayagala kulinnya mangu mangu bwe yalaga nti yeetaaga okuvuganya ku ky'omumyuka wa sipiika wa Paalamenti. Ono obukulu buno yabuwangula bulungi kyokka nga bwe bagamba nti ow'omukisa Katonda nga yamuwadde n'ennume ezaala. Labayo mu Maaci wa 2022 mukama we Jacob Olanya Katonda bw'amujjulula mu bulamu bw'ensi eno. Bw'atyo Among n'ayambuka okukulembera erimu ku masiga ga gavumenti agakira amaanyi n'obuyinza. Mu kaseera akampi kano omukazi ono wasinze okulwanira entalo empitirivu mu bulamu bwe wabula era n'asigala ng'ensingo yeegolodde ng'ow'enjogera mbi talema kumwogerako ng'omukazi nnambaalaala. Mu 2023 etteeka erikugira omukwano gw'ebikukujju lyayuuguumya nnyo Paalamenti era bwe lyayita abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bangi baavaayo okuvumirira Among ono ng'omukazi ow'ettima awaddeyo banne batugumbulwe olw'okwagala okusanyusa bakama be.
kyokka wano n'ab'oludda oluvuganya baavaayo okumuwolereza nga bagamba nti etteeka baaliyisa ku lwa bannayuganda bonna kubanga bangi ku bo omukwano kikula kino gubawunyira zziizi. Tewaayita nnyingi, gavumenti ya Amerika n'efulumya ekiwandiiko ekyalimu amannya g'abakungu kuno beeweza okulinnya ekigere okwabwe era nga n'erya sipiika Among lyafulumiramu. Etteeka eddala eryamubuza otulo lyali lyannongoosereza mu tteeka ly'ebyobulimi omwali n'okuggyawo ekitongole ekirondoola omutindo gw'emmwanyi ki Uganda Coffee Development Authority, nga wano n'obwakabaka bwa Buganda emmwanyi mwesinga okuva nabwo bwayambalira paalamenti olw'okwagala okukkakkanya ekirime kino ekyali kizzeemu okuganja. Nga tannassa kikoowe bamuweereza etteeka eddala ku bibiina by'obufuzi, the Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025 eryalimu akawaayiro akamma ensimbi ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna ekigaanye okwetaba mu mukago gwa iPod. Etteeka lino bangi balirabanga erizza okulondoola ekibiina ki NUP ekyali kyagaanidde okwegatta ku iPod olw'obutavaamu yadde omulamwa ku nsonga zonna ze bazzenga boogerako. Lwaki neerabira ennongoosereza mu tteeka lya UPDF gavumenti mwe yali eyagalira okusala ekikuubo ekiragiro kya kkooti ensukkulumu eky'okukoma okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye. Mu nnongoosereza eno abakulu akawaayiro kano baakazizikamu era ng'etteeka lino lyalabwanga ekikoleddwa okutulugunya Dr. Kizza Besigye eyali agguddwako emisango mu kkooti eno nga kyajja akyusibwa okuzzibwa mu kkooti z'abantu ba bulijjo. Waliwo abeebuuza gye ndessa etteeka ku nkozesa y'ebyuma bikalimagezi. Mwana wattu mbadde nkyasumulula. Lino nalyo nga lyaleetebwa omubaka wa Kampala Muhammad Nsereko lyayogeza bannayuganda obwama omwali n'abo abalowooza nti sipiika yaliyisa buyisa mu muntu mulala naye ng'ebyaddala lyali lirye oluvannyuma lw'abantu abeeyita bannamawulire ku mitimbagano okubanga bamwogerera ebyakuno ne gye nnava nga muno mwalimu n'ababaka mu paalamenti ye oba olyawo ebitaamusanyusanga. Okuva olwo abantu bangi abaggweredde mu buduukulu olw'okwogera endowooza zaabwe ku mitimbagano gattako n'abo abaagufuula evvumiro. Bino nno byatandiikiriza mpola mpola olw'ebigambo ebyayogerwa omubaka wa Mityana Municipality Francis Zaake ku mukutu gwa X nga birowoozebwa okuba nti byali bivvoola ekitiibwa kya sipiika. Zaake obubaka buno bwamutuusa n'okusindikibwa mu kakiiko ka paalamenti akakwasisa empisa ye kye yawakanya era yaggyibwako n'ekifo kye eky'obwa kamishona mu paalamenti. Ono si ye mbaka yekka Among gw'azzaako naye ojjukira ebyeyali minisita omubeezi ow'eby'ettaka Pacis Namuganza beppo n'akulira oludda oluwabula gavumenti Joe Ssennyonyi nga yanenyezebwa olw'okulwisangayo alipoota ze ng'amaze okunoonyereza. Ezo nno si z'entalo zokka Among z'ayiseemu, waliwo n'ezeekuusa ku bulyake n'obulabbayi nga bino nabyo byayabizibwa ku mikutu mugattabantu. Enkerettanyi zaakwo bwe zaafulumya ebiwandiiko ebimuluma nti ensimbi zaateekeddwa okweyambisa okuweereza eggwanga aziggyayo mu bungi ate mu ngeri etaliiko kubalirira ne zidda mu kukola ebibye. Kino bangi bakitunuza ku bugagga Among bwakuŋŋaanyiza mu kaseera mpawe kaaga omuli amasomero amanene, motoka ez'ebbeeyi n'ebintu ebirala mbu by'otomuwa mu kaseera akatono k'amaze nga sipiika. Obuli bw'enguzi obulala abantu babutunuuliza obukadde 40 buli mubaka ze yafunako ezaakukusibwa nga ziyisibwa mu mbalirira y'ennyongereza mu mwaka gwa 2022. Byogerwa nti ensimbi zino abantu baazikimanga mu mpeke mu maka ga Among nga n'abamu baazijjanga mu yaafeesi ye. Omubaka wa Bukoto South Dr. Twaha Kagabo y'omu ku baalumiriza nti yafuna ku musimbi guno bwe yajja ku nnumba nazo obukolokkolo mb'okuzizza gye yazijje ng'ayitira mu yaafeesi yakulira oludda oluvuganya gavumenti obudde obwe yali Mathias Mpuuga. Kyokka ono yeetooloozebwa n'abulwa wa watuufu w'abazza ssente zino ekyamwaliriza n'okwegatta ku kibiina ki NRM ng'agamba nti abantu be bamuvuddemu. Mu Mmeeyi wa 2022 era ekikolwa ekirowoozebwa okuba eky'obuli bw'enguzi kyeyoleka mu paalamenti ya Among, ababaka abatuula akakiiko akagikulembera oba bakamishona bwe beegabula akawumbi kamu obukadde 700 ng'akasiimo. Ku mugabo guno eyali akulira oludda oluvuganya Mathias Mpuuga yasimbulwako ezaakuno 5 olwo bakamisona abalala ne bafunako obukadde 4 buli omu.
Mukama wa Mpuuga Robert Kyagulanyi bino tebyawoomera matu ge, era yayanika Mpuuga mu lwatu ne bamusaba yeetonde n'ekifo ky'obwa kamisona kye yalimu akirekulire n'ensimbi z'Abannayuganda azizzeeyo, ebintu Mpuuga bye yagaana. Nkakasa ng'obukadde 10 obwa jjojjuuzi mu Gwokuna obujjukira nga byayitiŋŋana nti buli mubaka wa NRM, bannamunigina n'abamu ku b'oludda oluvuganya baakeera kuyitibwa kuzikima bo nga zaabaweebwa okwekubako enfuufu. Kyokka waliwo abaakitaputa nti kano kaali kasiima ak'okuyisa etteeka ly'emmwanyi n'okubateekateeka mu bwongo okuyisa ennongoosereza mu tteeka lya UPDF omwali akawaayiro akazzaayo abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye. Newankubadde bangi bagezaako okwegaana ensimbi zino, Pulezidenti Museveni yennyini yamala eggobe mu kibya bwe yavaayo n'akkiriza nti ddala bano baazifuna. Kaliisoliiso wa gavumenti azaalangirira nga bw'agenda okutunula muzimu ku nsimbi ezitaayayiza mu Paalamenti, wabula era ne alipoota ze ku nsonga eno mpaawo yali erabiddwako. Anita Among saagala omulabire mu kifaananyi ekyo kyokka, mukyala ze yeewaayo okulwanirira eddembe ly'abaana ab'obuwala n'abakazi, era nga buli w'ayogerera ensonga eno abadde yeeyama okugibeerako. Ono era mukyala mufumba awedde emirimu nga gw'atokoseza ettooke ye Moses Hassim Magogo ng'amulinamu n'abalongo be yazaalira mu ssanyu eritagambika mu Oktoba wa 2023. Solomon Kaweesa, NTV. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.